naye olabako obulabi naye ntogula leka nsooke neeno point eno kansooke neeno point yemu kuzandisembyeyo naye leka ngisooka otegeere nti nno ffe ababaddewo wano tubaddewo ebbanga eriwera bye tubagamba tubitegeera lino eggulire lyabadde mu mawulire g'eggulu kitategerekeka ekitandise okutta ebisolo mu disitulikiti ey'Ekabalole nga wetwogerera kyakatta embuzi ezisoba mu 400. abalunzi mu kitundu kino balumiriza nti waliwo embuzi ezaagabibwa ekitongole ekimu mu disitulikiti eno naye nga ziva Soroti ekisuubirizibwa okuba nti zino ze zaaleeta ekirwadde kino. bano batuuse n'okusakazito okubatwala ebyamagana oba ebyobulunzi mu kitundu kyabwe bebalumiriza okuba nga tebafuddeeyo kuzuula lunnabe luno we luva. wabula abakulu tubatuukiridde ku nsonga eno batutegeeza nti bamaze dde okufuna sampolo ne baziweereza mu makeberero ga gavumenti okwongera okwekebejjebwa. zino ze zimu ku mbuzi za Bone Kalamagi omutuuze ku kyalo Nsaho mu ggombolola ya Lwengaaju nga tezinnafa omwezi oguwedde. ono yali aweza embuzi 40 wabula bwe kyakirwadde kitannategereka kibalumba abadde afiirwa embuzi wakati we 3 ne 5 buli lunaku nga we twogerera ku mbuzi 40 asigazaawo embuzi 11 kyokka nga nazo embeera gye zirimu eraga ziyinza obutasimattuka. wetutuukidde mu maka ge tusanzeewo ezimu ku mbuzi ezakafa era tubuulidde ku kirwadde kino bwe kimufiiriza ebyensusso. ambuzi 40 embuzi 30 zoona zifuire zahwaho kandi embuzi 10 ezinyakuloho nazo nihoijahoija esaa yoona nizifu so ekikumanyisa embuzi 40 zoona zifuire kinkulibala. ategeezeza ng'ekirwadde kino bwe kitataliza nankoko. omu bitungu alimu enkoko alimu embuzi alimu n'ente. endwala eno temanyirwe. no si ye yekka wabula n'abalimi abalala nga Moses Bright ono nga ku mbuzi 6 ze yalina asigazaako 14 ng'ezisigadde zaafudde. kwebwe embuzi zange 40 kurugira mu kitongole kya Buranke kyagabira embuzi muno ejaziza n'oburwaire. abalimi abalala nabo bakoseddwa kyekimu. netandika okuturuka kwamaani neturuka amaizi neturuka enyama ebyenda mbirugayo nabijunzajunzire hati aho nosoberwa oburwaire bununa n'abasawo bakatugambire burwaire ki bete oburwaire embuzi nizifa amaiso nizifa enyindo nizigara nizicugura buli kiro embuzi nizifa ntuzika bo abaafuna embuzi z'ekitongole kiburaka eziteeberezebwa okuvaako obuzibu nabo batubulidde ng'embuzi ze baafuna bwe zasooka okulwala mu bbanga lya wiiki emu nga bazifunye oluvannyuma n'endala ne zikwatibwa. embuzi ezibaatwe bakatoa embuzi 2 zikaija zisoka kurungi zakanuuka wiki nkemu zitandika kuleeta ebimera mu nyindo n'amasera mu maiso y'ebikwita zituliza ezo ezindi nkanyina embuzi 15 zoona akaburanzo zifu 15. abalimi bano oluvannyuma lw'okwekubira enduulu mu bakulembeze b'eggombolola ya Lwengaaju ne batayambibwa bayise olukiiko olubadde mu RDC w'ekitundu kino n'abavunaanyizibwa ku byamagana okubannyonnyola ensonga zaabwe. hati izo tujja kuikiriza fwebwa tukaculeera emimwe katufwa tutatubire kumanyisibwa n'okutunga kiki ekyokukora. mu lukiiko luno abalunzi batadde ku nninga abavunaanyizibwa ku by'ebisolo mu disitulikiti okubannyonnyola engeri embuzi endwadde gye zaatuuka okuva e Soroti ne zigabibwa mu kitundu kyabwe nga tebakimanyiiko. Dr. Henry Mulondo akulira ebyobulimi n'obulunzi mu disitulikiti ya Kabalole ategeeza ng'ekirwadde kino bwe kitannategeerekeka bulungi era nga bajjako sampolo ku mbuzi zino ne ziweerezebwa okwekebejjebwa. na samples tukazisubmitinga Ntebe bazikebera bakazikebera obulwaire bwa contagious caprine pleural pneumonia abagambire pneumonia then na pestis de petite ruminants obwakabiri obu PPR pestis de petite ruminants tukatungire results nabo olkorato olundi n'abantu ababuraka betumire we twasabwa embuzi kugumiza hamwe nizigemebwa ezitakarwaire embuzi zinu busaho kugirya. wanamyuka RDC w'ekitundu kino Frank asaba bwanenyereza abavunaanyizibwa ku by'ebisolo obutatwala nsonga eno ng'enkulu ekiviiriddeko abalimi okufiirizibwa. kurora nuha embuzi zinu yazikirize kwa nizitaha mu district nuha lwaseningire kwa nizitaha mu district abantu bano bakatunga information yakumara kurangwa embuzi zino nizirindwa. Lwengaaju yegombola President gye yalondayo ng'ekyokulabirako ekyo Model Village naddala mu kulimira ku ttaka ettono kitegeeza nti
embeera eno batekwatiddwako mu bwangu abalimi bangi mu kitundu kino bagenda kufiirizibwa ekiyinza okubaddiriza mu byenfuna. Nze David Bukenya, NTV Akawungeezi. Bulijjo tubagamba Museveni malayika wa kufa nga muwakana wulira. Olwaleero bannaddiini bakubiriza nnyo abantu okwongera okujjumbira enteekateeka za gavumenti basobole okwejja mu bwavu. Kati aba egombola y'Erwengaju Museveni gye yalambula, Museveni gye yakava okulambula nga be basinze okukolera ku fo parish modo ne baba n'embuzi zaabwe nnyingi n'abongeramu embuzi 2 ekyalo, embuzi 2 eza Bulaaka. Amagana gafudde obugalo. Wabula mweyongere okwettanira enteekateeka za gavumenti musobole okwejja mu bwavu. Oyina embuzi 6 bannayuganda obutamatira, oyina embuzi 6 ekikuletesa obubuzi bwa Bulaaka 2 onule 2 mbuno parish modo Kazife. Afande Katongole ewaka twalina olusuku nga tuli amatooke gaffe n'agenda n'awuza agatooke ago n'atukuba emiggo ogenda ogano ne Wantambala olusuku lwonna ne luswenyuuka lwonna. Museveni okutta ekyalo tayagala mbuzi nnyingi, ayagala keegi. Eno buli weeyise omukazi agambye kasita yajja bweti ne zitandika okukulukuta ebinyinyi, ne zitandika okuddukana, ne zitandika okuddukana ebyenda, ennyama n'amazzi nga ziddukana amazzi, ziddukana ennyama, ebyenda ne bikulukuta. Kati empewo neefuuwa n'etwala. Buli empewo eyo gyekoma bakitiriya ebeera etuuse. Eyo yenkulaakulana ya gavumenti mu ggombolola gye yakamala okulambula. Mujjukira bwe yalambula omusajja w'amapaapaali e Bugerere, mujjukira bwe yalambula omukazi gwe nabagamba ow'amatooke n'amugamba nti nkuwadde Diana egenda ng'ogatwala e Kampala. Mwavu muzibu kati. Ebyo Museveni azabitukola, alina script egi. Bwe yali akandula ebitooke yagaba ebitooke eby'embala nga tulina Nakitembe, tulina Nakinyika, tulina Nakabululu, tulina ebitooke byaffe binnansangwa ne munonooza simanyi bakwatako Omunyarwanda omu n'abirima erimwe n'osanga ogutooke guva eno gwonna gukoma eri weegutire. Bannange bale gundi alina amatooke ne muleeta agatooke ne mugateekamu. Yaleeta emmwanyi za Korono Coffee, emmwanyi zammwe ziriwa? Nedde emmwanyi zinnansangwa kati tetudda mu kusimba busimbi, neze muzeemu ogundi okusimba lwabwogo azikimye. Kati Sofa yenna yeewandisa mu kibiina kya lwabwogo akubanja sizoni ngezi naye erinda bageze bababba akalulu. Kati mugenda mu kalulu mugendeyo mulabe, bageze bakatwale akubanja sizoni mmekeze ebigimusa. Leka bamalo balansinga booti mujja bawulira. Eggombola gye yakamala okulambula ye wali obulwadde bw'embuzi naye nga ze baleeta zaavaawa wasali musale mujja kiwulira. Ffe tubeera mu propaganda, wabula bannaddiini mu makanisa bagamba mwettanira enteekateeka za gavumenti. Abazettanidde bo mubalabye. Mbuuza abettanidde enteekateeka za gavumenti bo mubalabye oba tubabongeremu, kubanga musobola okuba nga temunnabalaba. Bwe muba temunnabalaba mutugambe nti no temunnabalaba tubabalage. Waliwo alina ekibuuzo, bwe batyo bwe basaanyaawo amalagala gaffe gannansangwa. Twalina lumonde gwe bayita Nabwesibira Mmanju, twalina Kawogo, twalina Leeta Akasero, twalina Muwulu Awuluguma oyo yali alinga ettooke, twalina ne Kirya Nnyonza. Agamalagala nga gabala.
twalina muwogo gwe bayita machunda simanyi machunde twalina buyege twalina mpologoma nga muwogo waffe Nansangwa katulwaliro ne bw'omunoonya tomulaba ne baleeta akasaanyi ne kali amalagala kajjira mu malagala mbweraga amalagala simanyi gavumenti egagaba buli eyagasimba ku kyalo baagalako ogu agasimbe mwenna ekyalo kikwata akawuka kyebandula dimbuka yereeta akasero yuuyo ne Katikkiro owulira amalagala gaffe ga Nansangwa galagawa balinga baagalako omuntu ogu waliwo awo ebikazi ebyasooka mu byobufuzi ebyo ebikazi ebyo ebyasooka Museveni atuzze simanyi atujje gundi emmanju ebyo ebyalinga ebyafidda ku byalo ebyo ebyefuulanga ebyafidda bye baawanga puroguramu ezo ekikazi kimu ekyafidda ne kisimba ebintu ku kyalo bwe olwo basikiriza abalala sizoni esooka ebala nojja n'ojononawo amalagala nomala nalonawo amalagala era ati munaye gavumenti yagamba tetubamma genda yosale simanyi otuwala ensigo nga kasita otwalayo obulagala 3-4 n'ogenda obusimba ku kikata eki enjala bwetyo bwe yazinda Buganda omuntu ne bwe yabanga mwavu teyasiibanga njala mu Buganda tebammanga muntu mmere mu Buganda nga tewaliiwo njala Museveni ye yaleeta enjala Museveni ye yaleeta ebintu by'okumma abantu emmere Museveni ye yaleeta ebintu by'okubala emmere Buganda yalina emmere nayo nvuddeyo